Mbaniriza nnyo mu video zaffe zino eza affiliate farmer. Tugenda tandika okutunulira obulunzi obw'enjawulo naddala obulunzi bw'enkoko. So mbaniriza nnyo abooluganda mugende mu maaso n'okusubscribinga. Video zino ziri mu gundi bbiri. Tulinayo ey'oluzungu n'ey'oluganda ekwanguyira gy'ogenda nayo naye ebintu bijja kuba bye bimu. Tugenda kutunulira obulunzi bw'enkoko ate nga tugenda tutandika n'enkoko z'amagi. Tugenda tutunulira enkoko z'amagi kantandika wano screen yange mpola mpola tusobole okulaba kiki tugenda okutunulira. Already tugenda kutunulira obulunzi bw'enkoko mu kafo akafunda mu kifo ekifunda ate ng'oli mukozi. Tugenda okutunulira enkoko ez'amagi tugenda okutandika nazo okuva wansi mu buruda. Kitegeeza tujja tunulira akakoko ku lunaku olusooka paka wezitandikira okubiika nga tugenda mutendera ku mutendera mpola mpola. Ate awamu tugenda kutunulira kiki weetaaga ng'onaakola obulunzi bw'enkoko. Weetaaga omusawo w'ebisolo, weetaaga okuba n'emmere emala, weetaaga amazzi. Nze nkozesa mazzi ga taapu njababulira ensonga lwaki gye bujja mu maaso eyo nga tugenda mpola mpola. Weetaaga essigiri, weetaaga esigiri oba ne balubu, ate weetaaga n'ettaala ey'omukono gye bayita ettaala ey'amafuta eya lantern. Ng'ebyo bitadde ku bbali weetaaga ebyokulya emmere y'enkoko. Tulinayo starter egenda okuva ku lunaku olumu paka ku myezi ebiri. Tulinayo grower eya myezi ebiri paka ku myezi mukaaga. Tulinayo finisher myezi mukaaga ne waggulu ng'enkoko zitandise okubiika amagi. Tujja tunulira okugema. Mu kugema kuno enkoko zino zeetaaga okugemebwa okumala weeks mukaaga paka ku 8 buli week bagemayo ekirwadde. Tujja tunulira okugema kuno lwaki weetaaga omusawo ow'ebisolo. Ekisooka nze kunze eno business ndi mulunzi saasomerera bya nkoko kiri awo n'endwadde zaabyo. Kiba kyetaaga neetaaga omusawo okundabirira ku byokulya by'emmere, neetaaga omusawo agema, neetaaga omusawo n'alaba endwadde ate n'okunondera obukoko obulungi mu kaseera k'okubuukinga. Njabaleetera application bagiyita affiliate farmer tugitunuulire. Omulunzi ajja kuba ne season emu owaleeya nga kamuyamba n'okubala amagi ge yeetaaga ofuna, then owa broiler abeere ne season 2 anti broiler osobola okuba nga buli onaatera ofulumya ate n'oyingiza obulala. Kale nno ku ekyo tugenda kutunuulira obulunzi bw'enkoko z'omu katimba oba fe okwekolera amadaala nga zipa amakalimbwe ng'ayita wansi. Nunze enkoko zino omulundi ogwasooka kyagaana ne bazibba, ogwokubiri nkomyewo era gutandise okubeera successful. Kale nno gwe mulunzi munnange genda mu maaso awo subscribinge tutunulire enkoko okuva ku mulundi ku lunaku olusooka nga yakava mu ggi paka weetuukira okubiika. Mugende mu maaso mu subscribinge. Abaagala okusupportinga n'okulanga enamba kweziri awo musobola okulangira ku channel yaffe eno mpola mpola. Buli wiiki tugenda kuba tufulumyayo video oba emu ebbiri okuva ku ntandika paka ku kisemba. Kabube bulwadde tujja butunulira bwo nga bwo mutunulire n'ensonga lwaki nkola ebintu nze nganze kiki enzikiriza. Kitegeeza omulundi ogwokubiri natunulira experience yange ey'omulundi ogwasooka. Tusinkane mu video zange ez'enjawulo. Genda mu maaso ku channel eno tujja ku channel eno tulinako ebintu eby'enjawulo londamu ekikusaanira. Tusinkane, weebale nnyo, nyiga eppeesa eryo erya subscribe.